Sheebah yawulidde anti asula mulungu wali yalinye boda yajiddemu ovulo yategedde Ibituli wali togeza n'okunamanga Ibituli wali yajiddemu ovulo yawumeme nga bamugambye ka Ibituli we kaligeza okuname kakulaba wini nwaji yajidde mu ngoye mpanvu bamugambye ka Ibituli we kali don't move naye nategedde zisinza mva ku kiwini nwaji teri ali kinzijjako bannange kinyeenya behind kyatambudde ne wini nwaji lwaki oyambala engoye n'osigala nga atayambadde omwana yayambadde akantu kakalinga tube n'alyoka atuyitako ng'akola ati weyeeyisaawo era ndowooza abaana abo baagala tinkuula katikkiro mutima weyeeyisaawo wallayi nga ganyeenya gati nadyandula ebintu ebyo tebikwatagana nadyandula oba oliko musawo akuloga oyogera ebigambo ebitakwatagana black market ekweganye kati wuuyo mpangisa gwe wali opangisaako enajjeera ebbaluwa zitadde mu nnyumba walekamu empale nga 14 ez'abakazi buli emu ne sayizi yaayo ebintu byandula ebizibu abayimbi kabatundula ebbali abatanjagala kabaningize mpolampola Juliana nga mulaba ndabira mukama ne mugayogera kimu nti Juliana omanyi Ibituli yenna yeebuzaabuza waningiza waddawo kubanga bamuwanye olwategedde nti katikkiro waali emizimu bonna ne gibayingira nkugambye oyinza okukola ekintu abayimbi ne babutuka olwawulidde nti Kasipayisi Diana ku EP release ya nyimba 6 abantu bayita katikkiro nga balina zi concert bamisaaki kamuyise ku EP n'atuuka mu budde ate n'agamba nti ab'embogo bakyala bange kati awo Kasipayisi 100 Sheebah yawulidde anti asula mulungu wali yalinye boda yajiddemu ovulo yategedde Ibituli wali togeza n'okunamanga Ibituli wali yajiddemu ovulo yawumeme nga bamugambye ka Ibituli we kaligeza okuname kakulaba wini nwaji yajidde mu ngoye mpanvu bamugambye ka Ibituli we kali don't move nadyandula ebintu ebyo tebikwatagana nadyandula oba oliko musawo akuloga oyogera ebigambo ebitakwatagana black market ekweganye kati wuuyo mpangisa gwe wali opangisaako enajjeera ebbaluwa zitadde mu nnyumba walekamu empale nga 14 ez'abakazi buli emu ne sayizi yaayo ebintu byandula ebizibu kalina attention to detail abayimbi batudde beewombeese tebaamaze ganywa nga bamanyi Ibituli waali you drink yourself sire Mr. Yenduleka yeewombeeke ne Pulima nga ndaba omutima gumukankanaga omusajja ono wagenda kwogera ku by'ebizigo amanyi Ibituli neva sisirika nina attention to detail nentunula ku mmeeza zaabwe zonna tekuli kyakunywa kya bbeeyi okujjako eya sepapa yokuli ebyokunywa bonna we bayitawo mpola we bayiwako we bagenda sepapa yekka ate ng'aliko ne Ibituli kata ayagala okujja nnyo ku wisiki naye ng'ate atya Ibituli ndaba nywa amazzi geza oyiwe ku wisiki ataliwo wonkutegeera Ibituli waali weegenderezanga nnyo akasolo ke bayita Ibituli ng'okalabye mu kifo bebe najja naŋŋamba ate Hendrix lwaki wamuteeka mu byobufuzi sinze yamuteeka mu byobufuzi omwana oyo talina experience ne mugamba naye akasuuti King Michael kakubye okalabye saagala kwelinaana ne Michael kubanga mbadde nina gye Michael yakubye akasuuti King Michael buli bwategeera showbiz big up Raga Silver straight away big up on yourself wisdom and nizo twabadde wali mu kwekyanga kutya nga buli omwagana Ibituli ate okuba kankukubira enkumba za Miss Kigondo wali brand ambassador you know for boss we do represent always anywhere we go for to representing nga ba boss tuddawo mu mpalana twade nizinda bo omuntu wa Buganda Land Board era ngende wakati kere mu katikkiro gendo ogambe kuba Buganda Land Board nangamba Isma wogamwe
otobagambeko tujja ku influencinga bagobe ku bwakatikkiro ate omanyi oyagala ebitiibwa n'aseka akaseko ke omanyi yakajja mu Malcolm X Nimrod yayagadde omujjamu ssente ne mugamba oyo wa Jambo oyo akaseko ke yakajja mu Malcolm X. Am I loud and clear? White party ya Nimrod elio this weekend as Olaxess ichuli njagulirayo ku bafani bange ticket 10. You can go inzo gidwa Nimrod nuganzi nyingiridde kuza ichuli president wa blogger n'emitimbagano Nimrod bakusalire mu kapisi kano bakakuwe njagulayo ticket 10. Kati nno yomuddeyo tewepankanga mukole erinnya kati sente zetulina otereka tulina ate okwefiriza tuddize bafani baffe nze kya kisobola yeah right nze akisobola nze addiza bafani abalala babeera bati n'omugaba nange kuuma engalo zo abalala jjanywa buugi simanyi banzaala kagundi simanyi ndi munaku bokka bye basobola naye okuddiza bafani isonde ichuli litakagwa large fetuddiza bafani twakyerekera twakyesigaliza Nimrod White Party wano ku museum genda wongo yagalo yingira ngo lifani wa ichuli mugambe nti nze yansasulidde same thing apply tugenda kuba tuli eri ku King of the Mic Mbalala this coming Friday representing for MC Cats straight all the way to Mbalala town jangola bechi King of the Mic ate omwana nga watabunyo kuva since 19 long 2022 and more Cats untiko abalala ne baddirira Douglas Wanga big up on yourself Roger Slick Stewart twesanze ne Slick Stewart nanga Isma lwaki obeera onjogerera ne mga wanta Slick Stewart wefuula nnyo nti yegwe oyisoza Slick Stewart CDG yabadde akubye tulaka ziri embi omusiri anyirira Slick Stewart anyirira chovola Namulondo ye mumpi ngejjuni tayinza kuva wali Slick Stewart we ye mola we yeregali gandoza nyemizannyo Slick Stewart aliku atagetinze naye yeteze Bolivia nakakande bomulabe Namulondo wesaza ki mukama walika oyina okuba omutwalidde amazzi oli mundongo ne babitus datiga tava ku babitus oba anaasala wadde ani gwaliko wadde wa mistali wabuuka wagende wa simanyi Julio wadduka wagende wo settle down oleme kusanga bizibu nga banno bibakoze eki byebasanze kenkongo yechole munange kunyumiza ekyabadde ku pate Sheebah atule wakawe omanyi ku balukoni oba olingira ku Cubana ngali waggulu atunudde ati abeera wali mulungu kati Cubana eri wali kati wabeera ku balukoni oba olengera ekiri mu pate agenda olabanga Katikkiro tazze kabutuke yayanguye okwambala nadduka n'okubeera wali kati Juliana n'aleeta emisinde Katikkiro alina amaanyi nagenzo laba big size tayingiddeyo King Michael teyesaaniise mu kasuuti aziyoni ng'asaniridde ekirevu wizo yekka ye muyimbi ali nga tamanyi oba Katikkiro wali oba yeviira wala kikiri wano yekyulimu Katikkiro n'Akatikkiro tanga Isma Katikkiro abo bonna bolaba wana amanyi wizo na leediyo omwana oyo ayagala okwewa nanga Isma sikulimba Katikkiro eri gy'olaba eri wa wizo ne leediyo naye Katikkiro webale nnyo okujja webale wagira abantu abayimbi be Uganda mwewali nnyo okubeerawo Spice Diana music was good EP music is good gendo subscribing olaga okuwagira okutuufu muwagira byakisire omusimanyi team Spice to downloading ngayo luyimba n'olu Roger webale kutegeka byabadde birungi nnyo nasobodde okubeerako out at least to socialize nendaba ku bantu nze abantu mba meetinga ki nga toli mukungunze ku meetinga ze meetinga bakungu naye nasobodde okusocializinga naye nakulabidde abayimbi nakulabidde Prima Kardashian apitakaati inze Isma ndiwo kwa buli woowulira ennugu this is when I get certified inze kasita nkuyitako ng'oninako ennugu mmanya bye nagamba wabiwulira
ate otya ichuli mmanya weegendereze ichuli namuyiseeko simanyi namulondo simanyi that man simanyi yatwogerera soogereranga kwafiri manya ebonizi namulondo ndaboogerera bubi kyaba ebonizi nze ndikubya emizannyo zanya mizannyo gy'obeere ne Dr. Bosanga lolomodo sina kye nali mboogedde nze mba njogedde kuleema yeefuulanga muganda waleema okuba mukwano gw'omuntu tekitegeeza nti muganda wo Leema si muganda wo simanyi Dr. about Leema kati Leema yafa enkyo gwogenda okuntwala omulaba. Don't you know that Leema is my artist? Nze artist abange benkulitisayizingira ddala kuba saagala bagwe kyova olaba Eva mbeera Chameleon Wizo King Michael Bebe Kulu abange Kapeke Chosen Blood okitegera abange oba toli muyembi wange nkuyitako buyisi wali ompuliddeko nga promotinga B2C kwaya si promoting kwaya ate ku milioni 6 bampeeko mmeka bali 3 gattako manager 3 simanya abambaza nga wakyaliwo sente awo mpagira Johnny Black. Yes, Isma I'm very calculative. Kati balowooza namulondo alowooza wuyabeera ne ba B2C nti mpulira ekyamanyi nze mmanyi ba B2C balina ennyimba nze ennyimba nkyali ku za leediyo za Chameleon za Bobi Wine za Bebe kati ez'aba B2C zikyandiwala nnyo simanyi Sunda simanyi Nyera simanyi Nyola sizimanyi ze kubuulira bazimba kati toyinza kumpitako nolowe mumpi ati simulaba namulaba ffe tuli ba Sudan oyitewo otya ng'okomeno wansi n'ogamba ichuli nategedde nti wooli singa tobadde munne wa bbulu nokke ate nti twakola vidiyo n'opaaga nonyiga ebbeere wano Eva wandikitegedde naye ndabira Dr. Amuza ne Leema mugambe leero mu gavana gyendi oba gyendi n'amaanyi ganaasobola nagenze nenkoowa musikatisi ate wampita mu kasikirungi nja kujja olwokuna luli katisi nze nagenze ofuluma nga amagulu gankutuse eno sirikiti Stuart wansaba ebifaananyi eno simanyi serefi abantu bantawaanya okukamala wininwaja ninze wano simanyi ennaasi byobukoweko ne Juliana yayambadde amagoyegoye ga design nga malungi naye era nga naye yennyini asibye amabina agaleeze mu Katikkiro ate neŋŋamba abaana bali mu kwetegera Katikkiro oba tebakimanyi nti Katikkiro mufumu abaana banyenyeza amabina buli agenda obuuza Katikkiro agenda anyoole noga mukwano bagambye kubuuza si kwetega oba kutaayiza abaana bataayiza kwini kama naye ng'olubuto alutadde bweru waayitaayita ewa Katikkiro nimwa sit down Team Sheebah all the way mwabadde mubwalana mwogerera Spice mwogerera Sheebah twabagasse mwabalabye ab'empalana mwasigaddewo nga you have been talking Sheebah simanyi Team Kokofinga ne mutwogerera ebigambo ba Sheebah Olaxess ne tugamba Spice tofa ku bantu they will always talk simanyi bayeekolera simanyi bano ba Kenya media they will all talk negative about the name Sheebah but Sheebah you will be strong and Spice nze nabadde mu mitigation I joined them naye Sheebah bakuwanga omuzindalo ng'omukolosi gutoyogera nnyo Spice yamaze musikako bususi muzindalo gute oyogeddeko ebimala gute nga taguta abantu bakuyise kuwaga alandaze olabwa onookola epiyo ojja kwogera Team Sheebah all the way nze ndi Team Sheebah oyinza okunzija ku Sheebah Team Spice Team Sheebah era ffe twakoze ku mitigation nze ne Saha president wa UMA addako sindi teyabaddeyo sindi wanugu omwana oyo teyabaddeyo naye buli ayagala obutaala nga bugenze bumuvaako ye yasooseewo ere ne lukoma yadduse nangamaze wano siyinza butabeerawo Shakira najja ne batukubira ennyimba ezitali simanyi mundeku simanyi nja kufumba ennyimba ezitalina mini omuntu ayimba ku byewuwe nga nazo tuzizza simanyi nja kufumba akamukole mutya nja kufumba wandikoze eki ng'ofumbiddwa omwana w'omugagga oyina kufumba kati oluyimba ki simanyi mundeku omusajja namuteeka mundeku boga lyrics
Shakira atemi alinga bimyansa ati naye music mie tewali music. Shakira waliwo hips, simanyi ngatto, simanyi Range Rover, simanyi Q6, tewali music. Tekitwala bwe musiya promoter musiya omwana mwongere mu music. Chosen blood wankubidde akayimba wandabikidde bulungi kabako wamberedde wakabi nnyo mu bulwa wadde okubya ennyo emidaali awo mbulago ne King Michael wanalaga Silver King Sir straight abantu babadde wali kubanga okwetega ebeetuuza bati simanyi tuli bayimbi kabe mole ninga tashabi nkutumiddeko nnyo naye mmwe temwategedde lwaki sibo lwatuuse ngali ati atemya ku Spice nga ino stopping agambe Sheebah, come on stage. Simanyi we are women, we are working for you. This is by nigga jayagalu laga bayibi banembu no baye mugaga. Everything you want, I'm here for you ninga. Spice. Eyo statement tojitwala anti ya mukwano togeza genda kugeti yoko ngono. I will stand for you, I will care for you, everything you want, everything swing Aliana ne Juliana najja Juliana tumwesunzi twagala yogere ku EP ja introducing ata abakazi we bakula bannaye mama waabwe abaira yomu simanyi we are women, we do more work like than men, we are women, ebintu ebyo bintamye ebyokwekubagiza buli bakwata akazindalo we are women, it is hard to be in this industry, it is even hard for men ask bebe kuru Chameleone ngali mu bus corridor buza bebe mu America mugezo sanga platform ngaziteredde ojja buzino obigula ne bakufuwa nga toyina n'ekimu kyoyimbye naye buli bakwata akazina we are women, we are in this industry, they want us to fight but we are united. Obulimba buli ku baana abo united kweki united buli muntu yamaze ng'omuzindalo ng'atuula saying because I work camera, you know, it's media and I have to act and I nothing to your native fake. I was there. Attention to detail. Mr. Henry okufuwa mukabantu nga bakulinanye wonobeera wekojja fuwa abantu omukolo guli decent batuddeyo yambadde mu basikoti ne buli ssaawa ebyo ebintu bya sisha by'ekiyaaye mu mukolo guli corporate tobireetanga wona ogenda eri mukazi we gyakola eyo ojja fuwa emikka tutudde bantu mukolo sigugwo emisejja mwe mulina omumanya we mugikole ali mu bantu wakati mufuuwafuuwa biki kivamu nga mututawaanya nti mulwadde kansa simanyi twasondere tokikola nga yikyuli waali buli yabadde alina kyayagala okukola nga bamugamba yikyuli waali kayikyuli weekali tebaakoze misaawo Kalo kasita yabaddeyo Fefe Busi was there Fik for Meika wonda banga no ita obuyisi oyina kyonnoonyako Fik for Meika tuva kawempe mwe abatate mulina ow'abantu abakulu ekitiibwa ne Kafiki kanjagala nnyo era buli kansanga bambi kanjagala nnyo kampayo nesanga Wembley mo Nigopoli yourself Wembley oli mubi nnyo mu mazina ozina mwana gwe wazina n'owangula Masaka n'ozina Embizinya n'ozina Wakatayi ozina Wembley. Big up on yourself Wembley Foundation. APR Spice yabadde nnungi. The music was good. Namuwulirizaamuko oluyimba lwe ne John Black lwe basinze okunkuba n'olwa Jose Chameleone ku EP ennyimba omukaaga olwa John Black. Done produced by Daddy Andre. Daddy Andre ebintu ebyo tebikwatagana. Daddy Andre oba oliko musawo akuloga. Oyogera ebigambo ebitakwatagana Black Market ekweganye kati wuuyo mpangisa gwe wali opangisaako enajjeera ebbaluwa zitadde mu nnyumba walekamu empale nga 14 ez'abakazi buli emu ne sayizi yaayo. Ebintu byandula ebizibu